الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبا القاسم المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم matendo gwa amajjuvu agatelembuka vuga washitiwa Allah subhanahu wa ta'ala oyo akyawonedde emyoyo gyaffe natuteeka mubachali abulamu kwongera okulongoosa emirimu gyaffe atuleseewo oyo Allah yakola okufaana obulamu ayobelewana ayyuna ahsana amala baani muffe abagenda okulongoosa emirimu gyaffe biidhinillah. Saba Allah asukusasana emebe ku ekitibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Ku mulundi guno biidhinillah nga butwalaba al-matlabu ar-rabi'a thamaratu at-taqwa era nga twakoma ku namba 4 yali egamba nti at-tawfiq لنولي علم النافع وتحصيله. omuntu aina taqwa Allah amusobozesa okufuna ilimu eyomugaso mu bujjuvu bwayo. Ku mulundi guno biidhinillah tugenda kutulaba ku nsonga ey'okutaano mu thamaratu taqwa mu byengera omuddu byafuna byabeere nabyo oyo aina okutya Allah aina taqwa. يقام الشيخ التقوى تثمر دخول الجنة وما فيها من أنواع النعيم. يقام أنت تقوى كبالا kinene ddala kibala kinene ku muntu agenda okukifuna yani agenda okuyingira ejjana. Nagamba lidukhuli aljanna ko yagenda okuyingira ejjana wama fiha min anwa'i an-na'im ne byonna ebyengera ebinene wa min dhalika ma yali mubyo muri bino al-fawzu bil janna okwesima ne jana. Qala azza wa jalla yagamba Allah lilladhina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Allah subhanahu wa ta'ala yari atubulira suratu al-Imran aya 15 ngayogera aya jetandikira yagamba nti qul a'unabbiukum bi khairin min dhalikum tiba bagambi nti mbategeeze mmwe ekirungi ekisingira ddala ebyo yani ekirungi ekisinga ebintu ebijjudde mu nsi. Nagamba nti lilladhina taqaw 'inda rabbihim abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala balina ejjana ennyumba ey'emirembe ennyumba ey'okwesiima 'inda rabbihim ery'omulezi waabwe Allah jannatun tajri min tahtiha al-anhar ennyumba ey'emirembe ewali omulezi waabwe Allah subhanahu wa ta'ala mukama waabwe tajri min tahtiha al-anhar jikulukutira wansi waayo emigga khalidina fiha bakujiyingira khalidina fiha bakuyingira mujjaneyo azwaju mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad. Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti bayina ejjana ekulukuta wansi waayo emigga bakubeera mu yo lubeerera na lubeerera si baakufa nga balina abakyala abatukuvu tuli abaddu ba Allah tajiri min tahtiha al-anhar khalidina fiha bakuyingira mu yo wa azwaju mutahhara nga bayina abakyala abatukuvu wa ridwanun min Allah tebakoma ku ekyo n'okusiima okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nagamba nti wallahu basirun bil ibad ni Allah subhanahu wa ta'ala alaba abaddu be. Allah subhanahu wa ta'ala alaba abaddu be abamutya. Tewali kwekweka tewali kugamba nti omuntu atya Allah agenda kutambula nga yeyogerako. Abantu bamulaba bulabi mbeera ze enneeyisaaye ebigambo byayogera enneeyisa gyeyisaamu yeraga nti omuntu ono ayina taqwa min Allah
kati Allah kyagambye nti wallahu basirun bil ibad, Allah alaba abaddu be era abamanyi. Kati abaddu abagenda okuyingira ejjana ekulukuta wansi wa yemigga be balina taqwa, bagenda kubeera n'abakyala. Allah subhanahu wa ta'ala tubuya ku bakyala ab'omu jjana bahurul ain. Kati Allah agenda kuyingiza abantu bano ejjana bafune okusiima okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala, babe n'abakyala abatukuvu abayonjo. Tusaba Allah atuwe abakyala ab'omu jjana, ni bakyala baffe tusaba Allah atuyingize nabo ejjana. Naam, ensonga eyokubiri mirathul janna, abo abagenda okuyingira ejjana bakugisikira. Yagamba Allah azza wa jalla tilka aljannati allati nurithu min ibadina man kana taqiyan. Allah subhanahu wa ta'ala atugambye mirathul janna, okusikira ejjana abaddu abalongoofu abalina okutya Allah, abalina ekyambalo libaasu taqwa. Allah batugambye tilka aljannati allati nurithu min ibadina man kana taqiyan. Eyo yejjana ey'emirembe eyo gye tulisikiza abamu ku baddu baffe, oyo eyali omutya Katonda kuno ku nsi. La ilaha illallah. Ejjana Allah gyayogeddeko nurithu min ibadina, egenda kubanga Allah agenda kugisikiza n'abaddu be, abamu mu baddu be abawangala ku nsi nga balina okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Bawangalanga ku nsi nga bambala ekyambalo kya taqwa, nga tebakyambala bwambazi wabula ebikolwa byabwe, enneeyisa yaabwe yebalabisa nti bambadde ekyambalo ekirimu okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Allah kyagambye nti nurithu min ibadina, tugenda kugisikiza abamu mu baddu baffe abawangalanga ku nsi nga balina okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Aba bawangala ku nsi, suratu Maryam aya eyankaaga mu 3. Aba bawangadde ku nsi nga batya Allah, nga bamuwawula, tebamugattako kintu kira kyonna, beewaze bid'aati, beewaze shiriki, beewaze baatili ne kufuru. Tebakola kuba nti abantu babalaba bulabe, wabula nga okukola omulimu gwonna gaba bakoze nga bagunoonyamu ku kusiimibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tebeetaaga muntu mulala yenna kubalaba, tebeetaaga muntu mulala yenna kubasiima, kubeera nga kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala. Nkubanga bakimanyi Allah baba basiimye, mwana wattu abasigadde bajja kusiima singa Allah anaasiima. Ni abaddu bonna ne baneegatta mu nsi ne basiima omulimu gw'okoze nga Allah subhanahu wa ta'ala tagusiimye, oba bafaaganiddwa, oba tawawanidde bwereere. Kakati omuntu ate Allah kuno ku nsi awangala mu mbeera Allah gy'asiima, yagenda okusikirwa, yagenda okubanga Allah amusikiza naye ejjana biidhinillah. Ekirala nagamba Allah subhanahu wa ta'ala suratu Al-Imran aya 10:33, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah gambye wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, mweyunire nga bali mu mpaka, mutakabane, mukoleka weefube, muvuganye eri okusonyibwa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, tukoleka weefube, tubeere wakati mu kuvuganya nga tunoonya okusonyibwa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, wakati mukuya nga tuvuganya nga tunoonya Allah subhanahu wa ta'ala tusiime, era n'eri ennyumba ey'emirembe. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, n'eri ennyumba ey'emirembe ejjana. N'agamba nti obugazi bwayo yenkanankana eggulu n'ensi. N'agamba nti u'iddat lil muttaqin,
yatekerwa abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tugambi tuvuganye tuwangale mu bulamu nga tulinga abavuganya ng'onoonya kuba nti osinga, naye mu kusinga kuno Allah kyali atutegeeza nga tunoonya kusonyibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati mu kunoonya okusonyibwa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala, tuvuganye mu kubeera nga tunoonya ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala, ennyumba ey'emirembe, arduha as-samawati wal ard, obugazi bwayo bwenkanankana eggulu n'ensi. Namaiza Allah nga atugambye nti uiddat lil muttaqin. Ennyumba eyo yatugambyeko mu aya 15, tajri min tahtiha al anhar, ekulukutira wansi waayo emigga. Yajogerako mu suratu Muhammad nga atulaga obugazi obulungi bw'ejjana, tugikolerere tuvuganye. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kutusikiza n'ejjana eno nga bw'atugambye mu suratu Maryam. Abawangadde ku nsi nga balina okutya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah agenda tusikiza naye ejjana. N'atugamba nti obugazi bwayo yenkanankana eggulu n'ensi. Tusaba Allah atuwe ejjana, tumusaba Allah atuwe okubanga tuwangala nga tumutya. Nawe kyoduba Allah n'abazana ba Allah. Ebigambo bino si kuba nti kubisoma busomi, wabula birimu ekyokuyiga. Allah subhanahu wa ta'ala yatuwagala. Allah atubuulidde biki byetuteekeddwa okukola. Tuwangale mu nsi nga tumutya, nga tumwawula, tugondere amateeka ge. Allah agenda kubeera nga atuyingiza ejjana eyekulukutira wansi waayo emigga. Kati baddu ba Allah n'abazana ba Allah, ku ffenna ani atayagala jjana? Ani ateegomba kubeera nga asisinkana Allah subhanahu wa ta'ala ng'amusiimye? Kwerekereza duba Allah, kuteeka mu nkola nga enkola gye tukola, kuteeka mu nkola kusimisa wa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Teri kirala baddu ba Allah. Allah singa aba asiimye omulimu gw'okoze, obeera owangudde. Singa Allah asiima omulimu gw'oba okoze, obeera owangudde. Nawe kityo abanaawangalira mu bulamu obw'ensi nga bujjuddemu okutya Allah subhanahu wa ta'ala, nga bulimu okugondera amateeka ga Allah, nga bulimu sunna z'omubaka sallallahu alayhi wa sallam. Allah atugambye nti agenda kubeera nga nurithu min ibadina man kana taqiya. Allah agenda kusikiza ejjana mu baddu be abo bawangala mu bulamu bw'ensi nga bamutya, nga bagonvera amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala azza wa jalla, qul mata'u ad-dunya qalilun wa akhiratun khayrun liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Suratu An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala atugambye qul mata'u ad-dunya qalila. Allah atugambye mu suratu An-Nisa aya gyesembera ya 7 timazima ddala yagamba bwanti gwe Nabbi Muhammad bagambe nti ebyokweyagala by'okunsi, qul bagambe mata'u ad-dunya, ebyokweyagala by'okunsi, qalila bitono. Mwana wattu ate bw'oba otunuliddemu ebyokweyagala ku nsi bitono ddala, biriwo kaseera buseera. N'agamba nti wal akhiratu khayrun liman ittaqa, n'enkomerero yennungi okusingako eri oyo ate Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tuzlamuna fatila. Allah n'akomekereza aya ng'agamba nti era temugenda kulyazaamanyizibwa wadde akabubi k'omulwana gw'entende. Entende bw'ogirya ensigo eno ebeera munda
erina akabubi Allah keyasoosako ku nsigo then ekyokulya kino nekisembayo kungulu bw'olya entende ensigo eno erina akabubi akeeru ako bw'ogewegendereza kamanyi okuvaako kati Allah atugambye nti ne bwe kaba ng'empeera yo yenkana akabubi ako Allah tagenda kulya zaamanya Allah tagenda kulya zaamanya nabwe kyoduba Allah kubeera nga tulongoosa Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo bino kubitugamba yatwagala ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah yajagala kubanga Qur'ani teina kiyalikayo byonna Allah yabitutegeeza olaba Allah atubulira ebyaliwo nga sunabirawo Qur'ani eyogera emirembe egyakulembera ba anbiya alayhi salatu wassalam bonna Allah batubulira mu Qur'ani neyogera ku bintu ebitannaba kubeerawo nga bijja kubeerawo neyogera ku biriwo olwaleero kati omuntu anawangaala ngalaba obulamu bw'ensi buno nga bufaanana bukyuka enkya n'eggulu tebuliimu kalungi omuntu singa abaabo engeri gy'abulamu nti ayina kyamiisinga mu bulamu bw'ensi bw'alaba oli avuze emmotoka ey'ebbeeyi n'akuba emimiro buliwo kaseera akera ku makya omusajja n'agula emmotoka olw'eggulu neesaanawo tulaba nti obulamu bw'ensi butono ddala naye Allah gwawadde obulamu gwawadde amagezi amalamu n'alaba obulamu bw'ensi buno n'abuteeka ku mizaani agenda okubimapimamu n'akhira ng'alaba akhira yeerimu omulamwa obulamu bw'ensi abuteeka bbali n'anoonya obulamu obwa akhira kubanga ekiyitibwa akhira okubala ennaku kugenda kubanga kukomye yensonga lwaki bayita yaumul akhir olunaku olusembayo kati olunaku n'olusembayo mu kubala ennaku kitegeeza nti obulamu bwe tugenda okuyingiramu abo abadiyan abagenda okuyingira ejjana bagenda kugiyingira khalidiina fiiha abada bakubeera mu yo lubeera na lubeerera abagenda okuyingira omuliro jahannam bakuguyingira lubeera na lubeerera ekiseera bwe kinaatuuka nga Allah subhanahu wa ta'ala nga jjeemu baayagala okujjamu alagidde abawangala ku nsi Nabi sallallahu alina abawolereza Allah mbonereza akaseera kali bayagadde amugjeeyo nga abasigaddeyo nga siba kuguvaamu tebalina mutaasa tebalina muwolereza yenna bakugubeeramu abadiyan siba kuguvaamu bwe bulamu obwo kisonga lwaki kiyitibwa yaumul akhir kubanga ennaku zigenda kuba zikomye nga tukyabala nnaku Allah baali bawadde ejjana n'abasiima tusaba Allah teeke bagenda basiime banaawe ejjana khalidiina fiiha bakuyingira ejjana lubeera na lubeerera tebagenda kugivaamu kati Allah kyatugambye nti bagambe mataa'u dunya qalila obulamu buno obw'okweyagala obw'oku nsi butono ddala wal akhiratu khairu liman ittaqa wabula enkomerero yesinga okuba ennungi eri omuntu yata Allah n'atugamba nti wala tuzilemuuna fatila Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kulya zaamanya muntu yenna kakabeera akabubi k'entende nabo kiwaddewa Allah n'abazana ba Allah alina amagezi ateeka ebirowoozo saba Allah atuwa okutegeera atuwa okumanya n'okutegeera saba Allah atuwa okuteeka mu nkola tubule okubeera nga tuwangaala mu mbeera emusanyusa Allah n'agamba mu namba 5 gye tuliko ekyokusatu mu namba 5 nga bw'ogamba nti ebbi katuli ku paati C almuttaqun lahum ni'am liddarajati balina amadaala abantu bate Allah balina amadaala mu byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Allah wala darul akhiratu khairun wala ni'ma darul muttaqin n'ekyengera ky'ennyumba y'ennyumba y'abate Allah subhanahu wa ta'ala wala ni'ma darul muttaqin yagamba Allah
ne mu nnyumba y'enkomerero yennungi okusinga ensi wala darul akhiratu khairun n'ennyumba y'enkomerero yennungi okusinga ensi. N'agamba Allah n'ekyengera ekyennyumba yani jana y'ennyumba y'abatya Allah subhanahu wa ta'ala, y'ennyumba y'abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani nti obulamu bw'ensi, ennyumba y'oku nsi, obulamu buno tuwangaliramu butono, si bwe businga okuba bulungi, wabula ennyumba ey'emirembe y'ennyumba eyo Allah gye yateekerateekera abaddu abamutya, abagenda okusisinkana Allah ng'abasiimye, abagenda okuwangala mu buwangazi obujjudde khushu'u, obujjudde obugonvu, obujjudde sunna z'omubaka sallallahu alayhi wa sallama. Nabishodwa Allah nabazana ba Allah obulamu tulimu bufunda ddala, naye ayagala okwesiima fi dunya al-akhirah nga butwogerako emabega mu lecture zaffe zasooka. Allah subhanahu wa ta'ala yateekerateekera ebifo ebya waggulu eri abo abaddu abamutya bokka bye bagenda okubeera mu bifo ebya waggulu. Ku nsi bawangala nga banyoomoofu mu maaso g'abantu, naye ng'ate bakitiibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Babawangadde nga bateeka sunna z'omubaka sallama mu nkola, tebajereegera sunna za mubaka, tebajereegera amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, tebakola bwe baagala, teboogera kubanga bene baagala okuyisaawo. Lakin yanaalu taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala tunoonyamu kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunywe olwaleero Allah subhanahu wa ta'ala buwangazi watuwangazizza, tunakubeera nga tuwangadde omwaka tuli mu Dhul Hajji, naye omuntu Allah amuwadde obusobozi obusala n'agaana okusala, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti tanoonyamu kunywa omusaayi yadde ennyama, walakin yanaalu taqwa minkum, Allah tunoonyamu ttakuwa. Baani abamutya? Baani abagonze ku lulwe ne bakola ku lulwe? Baani abawadde ebiseera abakutte ssente bagende bakole hijja nga bagenze kubeera nti batuukiriza mpaji ya Busiraamu kusimisa Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga obusobozi abawadde batidde bagenda kutuuka batya maaso ga Allah nga babalako hijja agibawa naye nga baagaana ogikola, kwerekereza kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ne baleka obulamu bw'ensi ne bagenda basinze Allah subhanahu wa ta'ala, obudde bwabwe buwadde okusinza Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga ensi terina kalungi kagirimu, terina. Muntu awangadde Allah gwawadde ku nsimbi n'ategeera tateekeddwa okubeera nga atuukiriza empagi eyo, agenze n'akola hijja. Agaanye ng'alaba nti bw'anaava mu bizinesi zigenda kutaataagana, khasira fi dunya al-akhirah, afafaaganiddwa. Bugenda kira ku makya Allah subhanahu wa ta'ala mali n'agikwatemu, agikwatemu, naye yerekereza n'agenda n'alongoosa eri Allah subhanahu wa ta'ala, n'atoola zaka mu maali ye, neewaayo n'agenda n'akola hijja, n'abeera nga yeeyisa bulungi. Bwe bulamu Allah bwagenda omusinkana nabwo nga Allah musiimu, nga n'omuddu musiimu okuba nga asinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Nabikyoddwa Allah nabazana ba Allah, nkubiriza omwoyo gwange n'emyoyo gyammwe okuba nga tulongoosa enkolagana naffe n'obukitiibwa Allah. Saba Allah abeere nga atuwa okumutya, ebigambo bino ebeere nga ddala bwe tuba tubisomye nga bituuka ku mitima gyaffe, bireme kubeera nga ebigambo tubyogera naye nga tebisukka malookooli gaffe, nga tebisukka malookooli gaffe. Saba Allah atutaase ebigambo ne bwe tubiyogedde, bwe tuba tuba bitusomesezza, bibeere nga bituuka ku mitima gyaffe, bibeere nga binyiga ebiwundu ebiri mu mitima gyaffe n'emyoyo gyaffe, gibeere nga girongoosa, gibeere nga gikola kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabikyo mba waggulu nga mbakubiriza baddu ba Allah tubeere nga tulongoosa, twegere Allah tuwe okumanya n'okutegeera, tubeere nga tulongoosa, tusobole okumusinkana nga tuli mu bagenda okwesiima. Mukkirize tujja kukomaawo, tujja kutandikira ku namba 4 wansi wa namba 5 biidhinillah. Watugambye nti namba 5 erimu nti ekibala ekinene omuddu kyagenda okufuna nga naye yejjana Allah gyagenda okumuwa, nga kyengera kinene, kibala kinene ku muntu oyo Allah gw'anaakiwa n'amuyingiza jjana. Kati wansi waayo tulabye paati A, B ne paati C.
tujatandika ku part D biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.